Yes, Rebecca alitwala Kadaga azzeemu okubonekako mu Parliament ey'e12 oluvannyuma lw'akaseera akawanvu ennyo nno ddala nga talinnya kigere kye mu Parliament nga yeesulubadde ng'era Parliament agyesudde muguluka kakati alabiseeko oluvannyuma lw'okumala emyaka emingi nnyo ng'atunuulira Anita Among nga wagenda mu maaso n'okutwala ensonga za Parliament yagamba tajja kulinnyayo kigere kye yadde na kimu. Ndowooza paka abadde sipiika wa Parliament Anita Among okubanga alekulira Parliament y'eggwanga. Wuliriza kakati nno ba MPs bangi basanyuse era beewuunyizza okuboneka kw'ono mu Parliament kabonero akalaga nti oba oliawo Parliament ya 12 ebatandikidde bulungi nnyo era bagisuubiramu ebintu bingi nnyo. Akageri gye kiri nti nno ne bannaggwano balabiseeko mu Parliament abaamala emyaka n'emyaka nga bagenda mu maaso n'okukiikirira Parliament y'eggwanga ekkulu Uganda. Oli ku Yugi Update Civic Sinzido Bango tuwuliriza atannatwengako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako. Kakati nno former speaker era nga ye first deputy prime minister Rebecca alitwala Kadaga amaze okuba nga akola notable information okudda kwe mu Parliament ku lunaku olwokuna kwajjeewo ebibadde byogerebwa nti ono yabula n'akalango okuva we yalesembayo okulabikako mu Parliament y'e11 eno yali egenda mu maaso n'okupresidingibwa ne long time political rival Anita Among naye kati wetwongerera naye kati ebintu abirabira mu kamooli. Wuliriza Kadaga yatwala ekifo kye mu gavumenti okuva mulongoside vice president Jessica Arupo era prime minister Robina Nabbanja saako ne third deputy prime minister Luskia Nakadama we babadde mu proceeding eya Parliament y'e12. Kakati na appearance ye yattractinze nnyo tension okuva mba MPs olw'okuba nti nno ba parliamentary observers kino ate bo baakirabye bulala era baalowoozeza endowooza zaabwe nga bagamba ebbanga lyamaze nga talinnya mu Parliament kye kiyinza okuba nga kimuleetera okuba nga alabiseeko oluvannyuma lwa sipiika abaddeko okulekulira abadde alinda sipiika aveeko asooka akomewo mu Parliament era nga bagenda mu maaso n'okuwa nga bagamba nti ono abadde yasalawo okubeera nga yeesuula muguluka ku nsonga ezikwatagana ne Parliament okuva Anita Among bwe yayingira ekisanja kye ekyo11. Rebecca alitwala Kadaga abadde taseekayo kigambo kye yadde n'akamu abadde mukasirise naye kati abreakinze silent alinnye ekigere kye omulundi ogusookedde ddala bukyanga abiwummula mu Parliament y'eggwanga kyekinaddirira. Wuliriza kakati nno kino kikulaga relationship ebaddewo wakati w'abakulembeze bano ababiri wa Kadaga saako ne Anita Among. Wetuba tujjukira bulungi nnyo speaker Rebecca alitwala Kadaga yaluzinga obwa speakership mu mwaka ogwa 2021 nga atwalibwa ekifo kino eri Jacob Oranya omugenzi kati. Oluvannyuma lw'Oranya okufa mu 2022 Anita Among yasalawo okubanga atwala obwa speakership era nga kyekifo ekyali kisinga okubeera nga kiri powerful mu Parliament. Kakati ekisinga okubeera ekyamakulu kyekiriwa era kyetulina okupeyingako attention kino. Lwaki Rebecca alitwala Kadaga areturninga mu Parliament oluvannyuma lw'obukulembeze mu Parliament okukyuka nga ne ba cabinet ministers abasinga basuuliddwa bbali ate nga n'abamu bakoleddwamu enkyukakyuka. Kiki ekibadde ddala kikugira Rebecca alitwala Kadaga okujja mu Parliament? Tujjukiremu omwaka ogwa 2025 I think 2024 2025 ng'anaatera okuggwako nga tuyingira 2025 nga bagenda mu maaso n'okureesinga okutwala ekifo kyagenda okusiikirira Busoga.
waliwo okusikangana omuguwa wakati wa Anita Amongi, was it Anita Amongi? Yes, ne Rebecca alitwala Kadaga. Anita Amongi agenda maaso n'okulwanyisa Rebecca Kadaga. Kadaga n'agamba ajja kwatula ebyama era n'asuubiza singa banaamukwata bubi waakwatula ebyama kubanga naye yali ayagala kukiikirira kitundu kyekyo. Wuliriza, kakati nno omuvuyo gwalabikawo. Niye okuva olwo ebyali byogerebwa n'okwesogajaganya baabayita mu kibiina kyabwe ne babisetolinga. Niye okuva olwo Rebecca alitwala Kadaga yagaana okulinnya mu paaliyamenti. Kati ekyewuunyisa lwaki alinnyayo ng'obukulembeze bumaze kyuka? Gulowooza nsonga ki? Nsonga ki eyinza okuba nga emulese mu paaliyamenti? Jjukira asaavinganga first deputy prime minister. Kaakati ono tukimanyi bulungi nnyo, y'omu ku basipiika basinze okusaavinga ebisanja ebiwerako b'ebbanga eddene. Abakulembeze mu paaliyamenti era yasaavinga okuva mu mwaka ogwa 2011 paka 2021 era n'asigala nga y'omu ku ba influential figure mu ruling National Resistance Movement, era nga bo okujja ku bwa speakership ekibiina kyabwe kye kibasalirawo ekya NRM ekiri mu buyinza. Omukyalo ono byakoze bingi okukumira Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe. Akoze ebivve bingi eri bannayuganda, mwe muli ne togikwatako eyagiyisa n'asobola okuba nga agiviolentinga, etteeka ne liyisibwa, ssemateeka n'akwatibwako. Y'emu ku nnyingo eyasooka okukumira Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Newankubadde akoze bingi bannayuganda, newankubadde akoledde bingi nnyo gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, naye era kyennyina okugamba nzikiriza nkigambe nti naye akoleddwa bingi okuva we yava mu buyinza mu bwa speakership, era nga w'omutunulako embeera ze ze yalimu si ze ziri. Akalyadda kadda dda. Teri muntu asaavinze mu kifo kino ekyobwa speakership ng'ali mirembe, w'otofa osigala okenuka bukenusi. Lwaki? Kubanga kino ekifo kyetaaga okugyamu omuntu ng'aliroyo ng'asaavinga mu bannayuganda. Kino ekifo kikulembedde essanyu n'amaziga ga bannayuganda. Bonna bonna bagenda mu maaso mu kubonaabonezebwa basalibwawo mu kifo kino. Kino ekifo kya nkizo nnyo okuditamininga okubonaabona kwa bannayuganda. Era basipiika babaddeko kino bakikoze era omulimu bagukwasizza bukwakku. Wabula oliriza, newankubadde bingi bikoleddwa mu kifo kino, naye tunuulira buli akibaddemu na buli akituddemu gy'akomekkerera nakyo. Tunuulira abadde sipiika Anita Amongi gy'ali, ssaawa zino bamuyuzizza obuwero. Ate to make the matter worse, ono ne mu bwa cabinet ministers tafunyeemu kifo mu bikolobero byonna byakoze ku kwewaayo kwe yeeweereddeyo eri gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, n'agenda mu maaso n'okujeeza bannayuganda nga yeegula buganzi eri gavumenti ya NRM. Tasobodde kwakiivinga kyabadde ayagala. Yayagala abuuke n'enzige, neerabira nti yejjanzi. Kakati ssaawa zino takyalina kyali, ensi emukubyeko amaaso. Jjukira nkugambye ekifo kino kikulembeddemu bangi. Tujjukira mu kufa kw'omugenzi Mohamed Ssegirinya. Ono abaddeko sipiika Anita Amongi yalina enkizo era yalina eppeesa erisobola okutaasa omugenzi Mohamed Ssegirinya. Naye yasalawo obutagenda nakyo mu maaso okumusaddaaka olw'okwekumira mu kifo kino n'obuyinza. Owulidde ekintu ekyo? So amaziga ge batuulidde awo mangi ag'abannayuganda, kuba yino paaliyamenti y'eggwanga yeteeseza abantu, yeteeseza eggwanga. Ki ekikola eggwanga? Be bantu, so si bizimbe.
so buli bannansi bwe babeera mu maziga kkiriza gaana naawe agenda mu maaso n'okuvunaanyizibwa ku nsonga eno gye bujjako tojja funa mirembe. Oli ku Yugi Update Civic osinza obba ng'otuwuliriza gwe yenna atannatuyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako. Kakati okudda ku point nti Rebecca alitwala Kadaga jjojjo ly'abalamu yalabiseko mu Parliament oluvannyuma lw'emyaka egiwerako okuba nga takomawo. Akomyewo kuteesa, alina kyagenda okuwabulamu, akomyewo ku ki? Tuula. Wuliriza. Ffenna amaaso tugwolekeza Parliament okulaba kabinenti empya gye baalonze n'ababaka abapya abaaleeteddwa. Ababaka abapya abaalondebwa gavumenti so si abantu abasinga. Tulinze tutunudde tulabe enteekateeka za gavumenti nti yali kuki era yali ebala kwa ki okusulwawo abaministers abalonde, ababaka abalonde n'ereeta ababaka beeyagala okujja okuteesa mu Parliament. Kati ffenna tutunudde tulinda tulabe enjawulo ki egenda okubeerawo oba kyanjawulo ki gavumenti kye yali egenda mu maaso n'okuba ng'ebala. Oli ku Yugi Update Civic osinza obba ng'otuwuliriza gwe yakatweyungako nkutegeeza nti kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Mbagaliza olunaku olulungi, mbaagala nnyo, mweraba.